abalungi bebasinga obungi ababi. Ku Dream TV nga bulijjo akaseera kano kenyini tuba tuzze ne programu yaffe y'abalungi bebasinga obungi mu nsi okusinga ababi. Ekyo kye tutambuza olw'ebikolwa ebibi eby'effujjo oba abantu ababi ab'effujjo abatuyingiramu ne batulowoozesa nti ddala abalungi tebakyaliyo. Programu eno yatandikibwawo era okubajjukiza nti ddala abalungi mwe bali mu nsi. Erinnya lyange nze Nantongo, ndi ne mwami Alex Mukulu oba mwami Mukulu Alex. Mwami Mukulu, ozze otunnyonnyola oba otunyumiza ku bukulu bwo oba ku kukula kwo nti wakula n'amawanga ag'enjawulo mu go agasinga obungi eggwanga ery'Abanyarwanda. Obamanyi bulungi nti ne bwe baba boogera olulimi oluwulira. Essaawa zino ebibinja mu ggwanga Uganda nga by'Abanyarwanda weebiri ebiwerako, naye ekimu ku kyo kikulembeddwa mwami Frank Gashumba kyagenze wa President Museveni nga basaba nti babawe citizenship mu Uganda ng'Abanyarwanda era nga bo beeyita abavandimwe. Ekibinja ekirala nga kirina munnamateeka waakyo ye Mukasambidde kyo kigamba nti tebabangako bavandimwe, n'ekigambo obuvandimwe kirina kye kitegeeza ekirala. Nze kyesimanyi naye nga yeyo statement ya Mukasambidde agamba Banyarwanda era bo bagamba si bavandimwe, bagamba Banyarwanda. Ebibinja ebyo byeyawuddemu, ekimu ne kigenda ewa President, ekirala ne kitagendayo. Obuvandimwe kye ki? Era batandikire ku ki okubeera? Waliwo ebibuuzo ebisobo ate nga gwe ekibuuzo ekyo ky'obuuza kisobo. Nze njogera ku bavandimwe mboogerako lwaki? Bali mu Uganda basaba citizenship. Ibagibawe. You agree with that? Ibagibawe. Nga bawadde abantu abalala bo. Baani? Nga baani? Amawanga amalala gonna tebagawa citizenship, tegali wano. Anti nga abaki bali Banyarwanda, eggwanga Banyarwanda. Kakati Omunyarwanda bw'aba ayagala obutuuze wano babumuwe. Nga bayise mu ki? Mu nkola entuufu yes, mu nkola entuufu asabe, tulina amateeka immigration, amateeka weegali. Agende bamuwe obutuuze either by naturalization oba semanyi biki bye boogera ebyo. Mu passport mu ebiri yasaba obutuuze babumuwe. Kakati lwaki tasaba butuuze? Ekibinja kya mwami Gashumba kigamba nti banyigiriziddwa nnyo. Ebyo byagamba mwami Gashumba temuli pulaani eri abavandimwe. N'Abaganda bali wano bali mu London eyo mu Amerika. Nina muganda wange ali mu Amerika. Ewuwe ayitayo Busega. Ne Abamerika bibakwatako. Naye mbwe ewuwe Busega. Era bw'abagenda agamba nzizeyo Busega. Naye ali mu Amerika. Naye ewuwe ayitawo Busega. Kakati n'abavandimwe basabe Abanyarwanda basabe obutuuze. Ne bwe bajja wano ne beeyita abavandimwe ani abafaako? Ne bwe beeyita abakunkukunku oba abakunkulunkulwe kyetufaayo. Beeyite kye baagala wano. Ne bwe bayita wennyini, babeera wennyini ne bayitawo nti wano w'abavandimwe. Ne bwe bayitawo nti Rwanda ani abafaako? Abachina bali mu Amerika bayina Chinatown na wano baza Chinatown. No, ani agenda obafaako. N'Abanyarwanda we bali wano bafuna obutuuze beeyite kye baagala. Oba beeyita bikennembi oba nkoko oba mbuzi oba bantu. Nga tutwala ffe. Ffe obweraliikirivu bwaffe buubuno. Butya. Kiri ky'onsomedde ekyaba Negro mu program. Waliwo kati ekiriwo. Waliwo China restaurant, Chinese restaurant wano mu ggwanga era eri Kampala. Tekkirizamu muddugavu. Bijja. Nkugambye China City bwenejja tejja kukkiriza bamalaaya ba China kutunza baddugavu wano. Abachina nti bamalaaya bakobo bwamalaaya batunza abaddugavu. Bajja kuteekako fo a Chinese only. Fa bimanyi fe tubimanyi. Abajapani waabwe nti bateekerako ddala ne bamalaaya babateekako nti for Japanese only. Gwenno veno omuddugavu ogenda n'amaddugo agaffe agenda onoonya abakazi mu Japan oli weka osanga kapande for Japanese only. Kyetubuuza abavandimwe baba n'abawa citizenship beeyite kye baagala
citizenship webeera granted eri abavandimwe. Yes. Nga bagobererwa Frank bakulirwa Frank Gashumba abayite kyayagala. Nedda. Tebafune muyenga ne bagisalako ne bagamba eno zone y'Abanyarwanda temusalayo. Bagifune. Era zone zijja. Wano enemengo labayo nnyo abanyankole nga bazimbayo. Omunyankole yepanka n'azigula kuno n'azimba kuno. Zone D. Tuli zone D. Nawe n'abalitria. N'abalitria. Anti zedye gamba kati wawo emmangaawo balitria bokaye baliwo. Flat togiyingiramu. Nanti chenga. Yes, toyinza giyingiramu. Ne land road bwe batoli mu litria takupala. Tabiriiko. Ebyo bijja. Naye gwe nnyini farm. Beera example. Goze naye my dear tukola tuti wano. Kyokka ekyo kyofuga. Ekyo kyokka kyokuŋŋaanya. Bwe weepanka mbu ogana abavandimwe kakati nze Alex Mukulu ndi mutuuze wano. Bwe neeyita erinnya lyonna kati baragaddi tebaliiyo. Anti nabano eyo ne bavandimwe stage name. Bavandimwe stage name kuba Banyarwanda. Kigenda kugunda anti uliriza anti era kijagunda kati n'abaana baragadi ndoza bajjaga nti fe baragadi tweddira musu nti ragadi yeddira ki kakati anti nacho kino kiragadi erinnya lino ndijja kumera biganirewo linzo okusinza kazibwa amaanyi abaana bene batandika kweyita ragadi bulunga kazibwa lifudde nete lyagana ragadi citizen wa Uganda kweyita kyayagala kati gwe ragadi omanyi kyekitegeeza abavandimwe batomanje kitegezo kifaako ki oli akyeyisi atolaba omuntu akuyita nalinnya lyotali litaliriyo kati nze bamanyi okumpita amannya ne banvumira mbu akasajja ako ndi kasajja bandabako bandabako ontinongoli nga ndi bwerere balyoke bampita akasajja bammanyi bulungi ekyo kirabika kigenda kungatta mu bwongo katono kakikugatti genda onywe shisha ndike mukola genda onywe shisha naye nga leero nagattibwa bwongo. Citizenship egenda okuweebwa ekibinja kya Gashumba. Si Gashumba gwe bawa citizenship. Ekibinja. Sinna kibinja. Kikya tebe yawuddemu. Individual yagenda mu immigration. Tebagenda bonna nti Abanyarwanda tunoonya kubeera ba citizen wa. Nedda ogendayo wekka. Ne Gashumba abimanyi. Muleme kubuzibwa. Genda mu eri gye bagabira passport. Oba simanyi obutuuze nze simanyi naye okubanga kati lwaki wekibanga bakuwa obutuuze ndako tomanyiyo simanyiyo nze ndi mutunzi kati nabonoonyako mbanzaalirawo nanoonya ku butuuze ofuuse weebusega nze sinoonyanga ku butuuze tugende mpola nabunoonyawa sibunoonyangako abo abanoonya obutuuze babufune bwe batuuka wano nga babufunye beeyite kye baagala oba yeeyita jjogo oba yeeyita kivumbi oba yeeyita amannyago oba Salimu Sale oba simanyi Museveni yatuukanga Kapa Kyagulanyi simanyi biki kati baleese nno omulembe omwagulanyi waguwuliddeko omulembe omwagulanyi nagwo gujja tunaaba tuleeta nti omulembe omumaawo omumaawo ekibuuzo kyange kikino lwaki bwoba nga ogamba bagende eri gye bafunira obutuuze simanyi bwebaba nga bagendayo Sekinoomu lwaki bawandiikidde president lwaki basinkanye president nakondesinga naga nti omusajjuzi yawandiikidde president asajjula Abanyarwanda bennyini kati oli kuki welcome to Kampala posta ekipande kirina teete wali ekitwaniriza okuyingira Kampala welcome to Kampala olide omusajjuzi kati ali ku Banyarwanda agira atya baba ayitewo naye tetumumanyi ate tayinza okuba nga si Gashumba Ssaabasajjuzi ng'ali mabega wa Gashumba nga yaba mbufe tuli bavandimwe olowooza ye tamanyi Gashumba ndi Munyarwanda ekimwogeza abavandimwe olowooza takimanyi mukimubuuzi naye mwenze simufaako sibafaako buli omu yeeyite wano kyayagala abasinga beeyite bibaagala abayindi mweyite bimwagala bakarimu mweyite bajjogo babya naye teri mpewo ejja kufulumya ki muntu
kumujja mu nnyumba ye kumuyisa mu mulyango gwa nnyumba ye gye yazimba emufulumya emutwalibwe. Naye buli mpewo eyite ate eyita mu madirisa si mu mulyango. Gandi omulaba kye yagamba abo bayisi abantu abasinga no bayise mu madirisa tugambe mu madirisa babuuka bubuusi ne bayingira mumwekanga ayingidde nti kiki ntinzize banunula kiki munnaffe nti anze ntuuse nno kakati ebyo ebyabo mubaleke beetuuma amannya gaabwe naye kasita bafuna obutuuze ki obwawano. Bwe nkikuddiza mu by'omwoyo Kristo yajjanjaba abagenge abalema bakasiru bakiggala owulidde abalalu yasanga mu kanisa emiyaayu amagege emmale ezaali mu yeekaalu nga zitaddemu ebyokutunda n'azibabula embooko ezo ne ziyiga tezaddamu yazitwala misinde emmale zaali mu yeekaalu nakati mweziri waliwo emmale ziri muje tugenda zikuba nazo tulina zisa moda waliwo emmale ziri mu makanisa tugenda zisa moda lwampaka kubanga tulina tuyitiddwa lwampaka kakati emmale zonna tugenda zisa moda zitereere. Lwaki Yesu awonye ono awonye oli yabassa mu oda bonna naye nga bonna babaleeta omulala bamuyisa mu ruufu eri waggulu okitegeera Yesu omulimu gwe ne mu mizigiti oyinza okweyagala nga olowooza olw'okuba ne mu mizigiti mulimu emmale ne mu bakatoliki emmale ziri buli wamu nawe oyinza okuba nga oli mmale nga simanyi okitegeera emmale kinnyanja tokimanyi emmale mu byennyanja ndowooza yesinga obusiru teri nagyeddira abantu beddira kasulu n'emmamba nabiki naye emmale teryaga nti neddira mmale kwegamba emmale kyennyanja temuli makulu emmale tebagyeddira siwulirangako kika kya mmale mmamba erina amagezi emmamba erina amagezi naye emmale naye lwaki tebeddira mmale nti emmale temuli magezi olowooza omuganda musiru yeddira ekisiru mbuneddira mmale banyange kakati wuliriza emmale ezo Yesu awonye abalema awonya baki bonna bamuleetera kati ye baye example abawonya abatwala mu nsi ki abawonya abatwala eri kye balwanirira justice mu native land yaabwe owulidde ye baye example bamuga nti oli yamugamba nti goli mwana wane ko ye nti gugamba ndi wani oli naga nti aba omusajja muvudde nawana abantu bajja kujja tebayinza butajja ensi yeyongera kufunda na kukola ki naye no Chinese restaurant egobya abaddugavu bagobe naffe tubagobe muzaffe omuchina onomusanga mu ketuke enakulabye ng'ali empombo ketuke kaya amanyi ketu oba ketuke nayo kakati onomusangayo omuchina ng'ali oluwombo mu ketuke nedda gwe uteekako ekipande ekyo no Chinese here lwaki batujuga naffe tuteekeko vuganya nabo naawe teekako no Chinese here bategeere nti naffe tuyinza obbafuumuula abalabi ba Dream TV ngaba erirunda wero sandu abantu bajja bakwata abachina bonna babukwate babuteeke mu order buli eyo butu omwana yagenze namulabye kati eri kololo naye yatidde n'agamba bw'ajogera bayinza omukola naye tomanyi omuwala oyo naye ayinza okubanga musajjuzi ogendereze nnyo TikTok yes ng'omuwala ali awo naye bamuwadde ekyo kukuba abachina ayinza okubanga bwali omuwala ayinza n'okubanga naye yayagala abachina ne bamukubirayo ne bamuyisaamu eggaali ko ye nti naye kamba kubye kake wano kale tukole Senga's restaurant tuteekeko no Chinese here no Chinese allowed era benyi tebalina gye bajja tebajjaayo anti tebajjaayo kakati ko tokiraba onoonya ne woobagana tokiraba kubanga naawe emmere yaabwe togiri eniwe oli embwa kati lwaki bagaana oli ebikere anti lwaki bagaana bandigirese n'enkisiŋŋaana eyo gw'oli ebikere byabwe n'enkisiŋŋaana eyo nga ng'asijja kirya ononyeeyo ki bw'obasanga n'emize gyabwe gwe gy'otomanyi bw'obadde ki
Bubasanga n'emize. Muddugavu si Munnayuganda wabula omuddugavu. Yes. Naffe tugaye nti omweru tojja wano. Why not? Rebuttal. Nagamba bano abantu abalanga bbiya. Ne balaga abantu abalungi ku bipande by'omwenge. Abalungi nga bambadde bulungi. Oba ekkanzu. No, nga bantu balungi nnyo bali smart n'abantu naye nga balanga mwenge. Lwaki tebalaga abatamiivu abagunywa? Nga batambidde bagudde eri mu makubo mu bizina. Lwaki si bateeka ku billboard? Ne bateekako omutamiivu waddanga. Omwana omuto n'amanya nti omwenge mulungi oba mubi. Naye wano bw'oteekako omwono tamanya. Lwaki tebateekako bawaddanga? Okay, kati ate bwe baba bakikoze. Lwaki bano abatayagala bantu banywa omwenge? Lwaki tebakola ebipande ebyabwe ebiraga nti teri okunywa, balage abalala bye balina okunywa ebitali mwenge? Balage amata, balage soda, balage biki bye baagala abalala banywe ebitali mwenge oba enjaga. Oli atimbye ayagala kunywa njaga, olage ekigaana. Homosexuals webali gwekola ekibawakanya ribato. Bagiyita ribato. Oli bw'aleeta naawe leeta. Mwemuga nti zaabike emipiira. Leeta nange ndeete zaabike emipiira. Okitegeera? Abachina naffe tubagambe nti don't come here. Naye omutawaana. Anti tetusobola kubanga ewaffe tebalina kye bananayo, tebanywa mwenge muganda. Kati bano agenda kolayo ki? Ffe tuli mwenge muganda eno. Okitegeera kati omuchina anonayo ki? Owulidde emmere gye tulya si nsiike. Bali basiika butto oba kalobo kalamba. Wali olidde ku mmere y'Abachina babisiika kufa bufu. Kati gwe tolina nawe omugoba kubanga era tajja kujja. Naye gwe atajja kugobayo kubanga amanyi olw'omululu gwo. Olw'amaddu. Oyinza omulumbayo olaba emmere ye. Naga nti owaye toyingira wano. Ojja tulira embwa zaffe. Kati ng'oyo omunenya ng'akugobye ku mbwa. Bikere. Makovu. Nze nga nyigira oyo ndi musiru. Ongobye kulya bisaanyi toyingira wano nga webale nnyo ssebo weeraba kangenenerire akabuzi kange oba akakoko kange akatuufu. Ne season y'ensenene yatandise. N'ensenene. Weerire ensenene. Tajja kulya nsenene zange. Bajja tugoba nnyo mu bifo naffe tujja bagoba. Nze bwe nkola restaurant nga nti toyingira wano nga toyambadde bwoti nga toli mu ttaayi. Saagala biyaayi. N'okuba mu ttaayi. Abaweereza bonna mu ttaayi bulungi. Living by example kyegambe ekyo. Let's live by example. Let's do the best. Let's not concentrate on the beast in us. Which beast is in our bafuzi? Owulidde? In our rulers. They use their beast. They don't use their best. Let's not approach life or our challenges beastly. Let's face our challenges bestly, in our best ways, not in our beastly ways. Empisa ez'ensolo, empisa ezitali za buntu. Let us not allow the beast in us to come out. And don't force us. Don't force us. Nobody should force nobody. Nobody should be forced. No one should force someone to bring out the beast in her or him. The only good thing one can do to another person is to support and encourage, exalt and extol that best in a person and bring it out and allow him to bring it out. That's the purpose of the church, purpose of the government, purpose of schools, purpose of hospitals, purpose of farmers. Everything is there to make sure the best of us comes out. Any leader who stops that from a people is a tragedian, tragic, lethal catharsis. We need the best out of ourselves, not the worst out of ourselves. Yeah? Name. You just can't, babantu nga asika chapati ba papa no juice no zeno no juice no zeno no mara no kanda no sura mu buto. No, let's be the best we are. But artists, let's be the best we are, not the worst we are.
We cannot afford to be the worst we are, since our environment is the worst it can be. Worse, heal worse. No, good must heal evil. That's why we are saying here, Abalungi mwebali mwemuli, rise up with examples. Musindike bambega. Nga nabo babasindise mu bambega. Mu restaurants muri mu bambega. Naffe tusindike bambega mu church, mu radio. Abeyise obulungi. Tuba planting mu radio stations. Tuba planting mu bifo eby'obuvunanyizibwa. Mu boda, mu ba taxi. Tuplantingemu abantu abakitegeera ekyo. Nga baffe. Nga bo beyisa bulungi. Nga olutalo lwabwe. To seek is a solemn pilgrimage. Okulamaga okwenjawulo, okw'obwongo. Bo basindika bambega mu restaurants, mu mabaala, osanga buli mbega aweereza mbega. Lwaki ffe tetusindika bambega naffe? Ab'empisa ennungi mu bifo ebibi bakyusa abantu abo. Kanisa zisindike bambega. Mu radio stations abaana abali ku radio bali bubi. Tebamanyi na kyakwogera. Tebalina mulamwa ba DJ. Ate nobeera mbo bibuulira abantu balokoke. Yes, okulokoka ne balokoka kiki? Bulamu bwa mirundi ena w'omu lubuto ku nsingo ozaalibwa ofudde judgment yawo ogende mu ggulu oba mu Geyena. Bulamu ki bwe tulwanirira? Kanisa bonna ebutwala. So tekomya muntu mu kkubo nga politics. Politics ekomya mu kkubo. Lero myoga enkya lembeka. Luli ebino buli kaseera okoma mu kkubo. Bonna tugagawale. Bonna enkya bonna tugagawale. Ate enkya nti ate prosperity future. Oba ebintu ebifaanana bwe bityo byonna bizibu. Ne iyo politician akomya mu kkubo. Kyaki talina kukomya mu kkubo? Ozaalibwa n'eggoberera paka ggulu. So yeyina obuvunaanyizibwa. Makanisa mwe mulina obuvunaanyizibwa okuteeka abambega buli abalungi. Okuplantinga abantu abalungi mu bifo ne bagenda nga bo beyisa bulungi. Baliwa. Ejje liriwa eryo. Erya Yesu Kristo lyemugamba. Liriwa. Bali mu kukubagana birisiyaga ate gundi ali ebisiyaga ate gundi ali bino. Oli bali eyo bonna bali mbayise nti ampozi basajjuzi. Basajjula ate abasira abalokose bennyini. Namwe wamwe gye bali mbasira. Mwesajjula. Olidde. Ate bano simanyi mbu tuwulira batabuliki ate ekibuli ate erigundi basajjuka kikubanga tebamanyi nti omuntu olina kubeerawo by example. Omuzadde toyigiriza muntu na muggo. Omuzadde bw'otonywa omwenge waka omwana naye ajja kulabiranga kuuga gali taata wange yakolanga bw'ati. Kyamanyi nina abantu bangi nyabaga nti nze taata wange looya wange Lwanyaga yaŋŋamba nti taata we yamugamba ebintu bingi nnyo bisinga byamanyi taata we yabimugamba. Abaganda wano bakulanga by example. Twagendanga mu masomero. Waliwo education nti ogenze mu P1 nursery school osasole billion okusoma nursery just of nursery okuyigiriza Jack and Jill and London Bridge has fallen down. Kati batandise n'okuyigiriza patriotism. Ekinaavaamu nga batuyigiriza okuba omusajja. Nga batuyigiriza okuba omusajja. Nti okuba omusajja okola bwoti. Obeera bwoti. Waliwo kye nadde njagala twewale olw'ensonga ezimu oba endala nti gwe si tewabeerako mulokole oli mulokole naye nti obaddemu mu basumba ab'enjawulo abamu. Siri mulokole ndokola bantu. Enjiri yange yasukka okuba omulokole nalokoka ne bansabira nenzikiriza. Mpulira mwami mukulu. Kati ne omwoyo omutukuvu nangwako. Ate oyo yewe. Nenkola byesitegeera bulungi. Owulidde. Kakati wuliriza nenzija neŋŋamba Katonda nti Katonda neŋŋamba gwe n'ogamba Katonda. Nze mugamba Katonda, nze Katonda taŋŋamba byakola. Yabiŋŋamba dda biri biwandiike. Kati nze mugamba. Owulidde kubanga nze nkyusa n'ebiri ye yabyogera dda byayagala nkole. Bwe mbisukka naŋŋamba ndi kaakati ofunye amagezi oba nkuwadde ssente ogenda zikozesa ki? Ampadde obulokozi ngenda bukozesa ki? Wamugamba ne mugamba nti nze mugamba ompadde obulokozi oyagala mbukozesa ki? Wamubuuza. Mubuuza nnyo. Nze mbuuza Katonda tukaayana ne Katonda, nze nkaayana ne Katonda Mungu.
nga Katonda kati sirina sente onjagaza ki sirina sente oyagala nkole kinzibe mpa sente sindika omuntu andeetere sente ngenda okulaba ng'omuntu aziresi buuza pasita Serwadda ngenda okulaba nga pasita azze nti Alex kikikwata $5 genda weeguliremu ekyokulya nga nti Katonda olabye wali kiki kati nno zino za leero lwaluka ono zaleese enkya sirina era sindika omulala nga yajja olidde mu church kyembadde njagala kyembadde nzijayo nti nabadde nkyewaze odhonga kiri mu kwokya nga tugamba mwami mukulu wakyogereko ekya kyaki mukyala wa Pastor Bujingo bamuyita Makula. Saagala kwogera ku ebyo bya Bujingo. Nze Bujingo mwogera ku. Bujingo mukwano gwange. Sigenda mwogera ko. Nze sigenda ko mbagambe tuli. Nze siriko Bujingo. Oli kwani? Ndiko mukyala we. Lwaki omuliko? Yalina kyayayogedde bwe yayogedde wulira nanti kyekyavudde mpuliriza mu katono bwe yakyogedde nekibubujja ku mitimbagano kati obadde tonnajja producer n'angamba Nantongo mwami mukulu akyogereko ne mugamba anakyogerako atya yowa kyaki yewa Bujingo kati akyogereko atya abandaba nze nkoze n'abasumba ba Uganda bonna okuva mu 1983 yes nembeera mu kyaki era nga nembeerako ne Secretary General w'abalokole wano mu ggwanga so abasumba mbamanyi now kiki kyetwogerako tuddayo ku kiri emyaka 41 okolagana n'abasumba bonna mbamanyi nabo bammanyi naye bantya bakutyako ki bantya mbabalula nkubalula neganda oli musumba n'ekiki obadde ki tereera omukyala oyo otagala omukyala saagala bannange waliwo ebintu nze bisaagala nze njagala obiwulirize kubanza nabagaye tojja byogerako ne bangamba nze mbikugambe omukyala yagambye eki omukyala yagambye yanguwa nti otagala kukyogera nedda kubanga omutwe gwange gukola mangu yanguwa yagambye nti bw'olonda omunywi w'enjaga yes n'omuteeka mu bukulembeze nti yakulira ekitongole gundi ye yagambye nti nga ye president w'eggwanga ne katutaana ne tulonda omunywi w'enjaga nga ye president w'eggwanga mu state house tewagenda kubeerayo harmony wagenda kubeerayo banjaga wagenda kubeerayo baki nga bayikuusa ku njaga bw'olonda omusiyaga ne katutaana ne tulonda omusiyazi mu state house wajja kubeerayo basiyazi ye ng'atugamba nti twandibadde twebeereramu kwani bwe tugenda okulonda amala kakati yayogedde ekyangu nnyo ekyansa wagirina ansa agirina ne bamugamba kiki nekinyusiwe kiri nti yanguwa mukyala Makula oba mukyala Bujingo omuntu bw'oli mutulabula naye kati gwe kyaki yeetugamba kinga gwe nkisimbuliza mu kyaki kyogambye nti kyaki eyitambula naawe okuva ng'ozaalibwa paka kyaki eriwo kulongoosa gwonoŋŋamba nti oyogera ne Katonda omutawaana gwo tomanyi kyaki kyeki gwani yagamba nti Bujingo alina kyaki ani yagamba nti Bujingo alina kyaki kyeki ng'ogamba nedda tokimanyi nedda nkiddamu kyaki kyeki enzikiriza yeri mu ggwe munda ye kyaki kati Bujingo alina kyaki ki anti nga tukijjeeko ekyo kati kyaki ya Bujingo ye Makula kati Makula asimbewo Bujingo atufuge ate nga ne Makula bagamba Bujingo yaba atufuga kakati agende mu state house wabeereyo harmony kubanga mutuku no Makula atubuuza bwe tubulonda omujjama omuliuyaga wajja kubayo bayaga bwe tulonda omusiyazi wajja kubayo baki basiyazi kakati tulonde Bujingo wanaabayo baki kyekibuuzo mubuuze oyo Makula bwe tulonda Bujingo n'agenda mu state house wanaabayo baki kubanga bwe tulonda omuyaga bajja kubaayo bayaga bwe tulonda omusiyazi wajja kubaayo basiyazi kati tulonde Bujingo mu state house wanaabayo baki ompaludde nkuwaludde kuba temulowooza kati nga nze njogera ebyo
oli akugambye bwe mulonda omuyaga wajja kubaayo bayaga, bwe mulonda omusiyazi wajja kubaayo basiyazi, tulonda bugingo wanaabayo baani, bw'atuddamu tujja kugoberera awo. Haleluya. Amen. Okitegedde? Amutwekeyo tulabe abanaabaayo. Oba mugamba atubuulire bugingo bw'abaayo abaayo baani mu State House. N'ekirala ky'oyinza omubuuza amanyi ndi kakati abali mu State House enjaga gye banywa. Akimanyi nti mu State House eri banywa njaga kati mu Parliament temuli banywa njaga. Bwe tubeera mu Parliament temuli banywa njaga. Bwe tubeera bagamba temuli basumba banywa njaga. Bwe tubeera abasumba tebanywa njaga. Bwe tubeera lezire yali tanywa njaga. Bwe tubeera behind the scene twogera ku miramwa gye tuba tulese olunaku olwo lwennyini. Tontabula n'ebintu ebyangu, tontabula n'ebintu ebitagasa. Kimulamwa ogwo mulamwa ki? Anti mwami mukulu programu yaffe y'abalungi tugamba ekiriwo. Abalungi mu nsonga eyo abalungi kati ku mukyala Makula kye tulina okubuuza mulungi oba mubi? Mulungi oba mubi? Tetumanyi bulungi. Bw'aba mulungi kituufu kirungi. Ne mwami Bugingo, Pastor Bugingo mulungi oba mubi? Owulidde? Mu programu eno kakati bwe tumala okukimanya ekyo ne tugamba nti kakati twagala kulonda ani mu State House. Mu programu ene y'abalungi bebasinga obungi mu nsi tulonda omulungi mu kiki ekyo tokimalako nabo. Ekibeera kisajjuse oba ekibeera kiri mu kutambula tukireeta mu buufu bwa mwami mukulu n'akiwumbawumba n'akitutegeeza mu buufu obutuufu oba mu buziba bwakyo. N'ekyanjala n'akyanjala n'akizza. Nze nyanjala kyanjala sikiwumba. Oli mukulembeze ozza. Nedda omanye emmwanyi olina ojjanjala okkala. Mu nsonga eyo ku nsonga y'omukyalo oyo oba amaliriza nga agamba nti aleluya mutegedde ekkubo mukyalo oyo lyatulaze ye bwagamba bwe tunaakola kino kyekinaabeera yakitulage tutandikirawo. Tugende n'oyo. Eyo kye tuba tutwala abalabi ba Dream TV n'abawuliriza ba Impact. Mu State House weetaagayo example. Bwe tuba nga ffe example then ffe tuteekwa okuba mu State House. Kitegeerekese. Tonna kitegeerekese. Nze mmanyi okukinyikiza. Kinyikiddwa. Kubanga oyinza okuba nga tokitegedde. Kinyikiddwa mwana. Tekinnaba nze nkakasa nti kikunyikiza. Nze nkiwulidde. Labayo. Ogambye tuli example. Yes. Mu State House oddamu mukyala Makula. Yes, abasumba. Tewetaaga musiyazi, tewetaaga munywanjaga. Wetaaga example. Example mu State House ne mu Parliament examples only. Bwe tuba nga fake examples then ffe tuzijjuza. Parliament ffe tujijjuza ne State House ffe tujijjuza. Yes. So tetwetaaga muntu musiyazi mu State House. Oba muyaye oba munyaga. Yes. Ebyo byonna yes. Oba kikitwagayo example nga yo bwe tugitunulako bwe tugamba nti kyekyo. Akuume atakumira era tetusobola kusukako awo olw'obudde. Mubeere bulungi Mukama Katonda atukuume ffenna.